Hello, omulabi waffe omulungi nate nkwanirizaako nnyo nnyini ddala mu programu Beera Mulamu olunaku lwa leero. Simanyi oba onootemya kubanga tulina we twakuleka olunaku luli we wasemba tulaba naye tubadde twagala kulukirawo ddala. Tetulina muntu mupya naye tulina pasita waffe era omukulembeze waffe okuva ku CUC mu bya health ministry nga ye Musumba Namugera Joseph. So Musumba nze nzijukira we twakoma n'omulabi waffe waba yaliko koro ajjukira we twakoma. So mbadde nsaba tusabe tulyoke tutandike. Okay, katusabe. Mukama kitaffe tweyanziza omukisa gw'otwongedde kwongera okuyiga ku nsonga z'ebyobulamu. Tukwegayira otulungamye naye awamu n'abawuliriza era abatulaba ffenna oyogere naffe otuyambe okuba n'obulamu obulungi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Programu yo enganzi Beera Mulamu nga oyigenda kubeera mulamu kyekyo kyenkuwa assurance of kubanga buli kyowulira wano n'okikola nga wetugenda olaba ojja kujulira bujulizi. Kubanga bino ebintu biri so practical that you can't hide the rip. Kyosiga kyokungula tosobola kweka makungula. Tosobola. Manyi ne bwaba olumonda akula wansi mu ttaka naye era azimba n'akola neki olwatika. Yes. So tuli sure nti gyokoma okupracticinga gyokoma okweyongera okubeera omulamu. Musumba tusanyusa okulaba nate. Enyabo nange nsanyusa okubeera wano. Engendo Mukama azituyisaamu bulijjo era tumwebaza. Amina. Kubanga ekisa kye kyeyongera buli kaseera. Yes, nzijukira nga twali ku celebration, right? Nga tulabye C as choice. Ne tulaba E as exercise. Naye ne tutamaliriza ndowooza exercise. Yes. Era noza tujja tandikira ku ekyo kyennyini exercise naye njagala kwongera okwebaza abeekuumira ku terefayina kuno nga batugoberera ate ne programs endala eziri ku 3ABN era twebaza abakozi ba 3ABN abafa okulaba nga bino bibatuukako mu ddiiro lyo ku mulimu gwo mu ofiisi ne mu motoka yo ne ku simu yo n'okwebaza nyabo omusawo olw'okukyaza programu eno. Kakati exercise bwe abajjukira twayogera ku exercise ng'ekigambo ekitegeeza okukozesa oba okukola. Ne tulaba okukozesa obuyinza bwaffe, okukozesa amagezi gaffe, ebifo byaffe, obuvunaanyizibwa bwaffe naye mu ngeri ennungi. Ne tulaba okukozesa spiritual health, okukozesa spiritual exercise, okuba n'empisa etya Katonda oba okutya Katonda nga yesingako ey'omubiri bw'ogezaako ziteeka ku minzaani eri esingako kubanga ate ezingiramu byonna n'ebiri physical. Kati ne tumaliriza nga tuli ku physical era twayogera nti Katonda yatonda emibiri gino nga giriko ennyingo, giriko ennyama, giriko amagumba gakukozesa. Ne tugamba nti buli bw'obikozesa oba ozimba amagumba, ozimba ennyama, obeera w'amaanyi. Ne tukomekkereza nga twogera nti exercise eno ey'omubiri ate eyamba omusaayi okutambula. We twakomaawo nti omusaayi guno we gutambula kiyamba nga bwe twayiga nti omuka empewo oxygen atambula natuuka ku buli katofaali. Tulina obutafaali obuli ku mutwe, tulina n'obuli wansi kulwala wansi ddala. Kati bwonna buteekwa okufuna
oxygen omukka era yotafuna oxygen ono bufa nga bwe twalaba luli nti bufa ate kiyinza okukosa obulamu bwaffe kati omusaayi guno gye gukoma okutambula ne gutuuka mu bitundu byonna gutambula gutya ekimu ku biyamba omusaayi guno okutambula gwe mutima gwe mutima era omutima gukola exercise obutakoowa nnyo by the way kuba gukola ng'otunula gukola nga tonazaalibwa nga tonazaalibwa ne gukola ng'ozaaliddwa ne gukola paka lw'olifa ate gwe gusembayo era okukakkana naye badde okimanyi nti n'omutima gwetaaga exercise nagwo nawakubadde gukola naye nagwo gwetaaga exercise kale omutima guno gukuba naye buli wokola ddwiro enkuba yagwo yeeyongera buli wowummula enkuba yagwo ekola etya ekendeera bwe gusigala nga gukuba enkuba yeemu enkuba naye wobeera gwe wokola ekintu kyekimu buli kaseera kikubowa ate n'omutima nagwo bwe gukola ku peesi yeemu nagwo gunafuuwa tegulina challenge gwetaaga challenge ate mu ku challenge kwe kukola ebintu ebirala okukuba ennyo naye ate n'oguwummuzaamu ne guddayo ku nnomwe yaagwo kyogera kituufu waliwo abantu nga balina babebizi abato nasanga omukyala ng'agamba bebi olina omuteekako mu biwoggana kati ng'omusawo nali sikitegeera nnyo paka we nakiraba practically nti omwana bw'abanga ali ewaka wasirifu bwe mukola ensobi ne mutambulako naye just hooting emmotoka okugamba pi abasobola okuva mu mbeera okitegeera so exercising the heart muscles is changing the rhythm the rhythm naye nga kiri it's under your conscious control in a healthy manner kubanga gw'omutima gusobola okukyuka enkuba yagwo mu mbeera ez'enjawulo okweraliikirira bijja kweyongera kati ebyo biba sudden nga toli conscious tetubinako control obyekozeeko kati nga weewadde example y'okulekana nti gwe ogumanyiza okubanga gulinnya ne gukendeera embeera bwetukawo eguleetedde okweyongera sudden eyinza obutakosa kubanga oguyigiriza oza oguyigiriza rhythms ezo nti waliwo weweereegamu ne wetukkakkanyamu kati omutima guno nagwo gukuba omusaayi naye nagwo gwetaaga omusaayi bayirawe guliisibwa era gulina emisuwa egigwetooloola zebayita coronary arteries and veins kati gino emisuwa egigwetooloola nagyo omusaayi gulina okutambula mu gyo kyokka ekyewuunyisa ate omutima ogukuba omusaayi gugenda mu bitundu ebirala tegukuba musaayi gujja wano gumala te kwetooloola okuyita wano kati olina okuyamba omusaayi guno gutambule bwe gutatambula gusobola okujja ne gwesibira mu misuwa egyo egy'omutima nekikuviirako omutima guno kubanga ebitundu ebimu tebifuna musaayi ne gulemererwa tofuna heart attack era abantu bangi babalongoseza emitima nga bakola coronary artery bypass lwaki bazibypassinga kuba gyazibikira lwaki gizibikira omusaayi gwekwatiramu circulation lwaki tewali circulation tegukola gwe kitegedde nnyo atulaba twagala naawe okitegere okusingakaawo nti omutima nagwo gwetaaga exercise ate exercise y'omutima etambuliramu n'ey'amawuggwe amawuggwe lungs akati omusaayi guno bwe guva mu mutima gugenda mu mawuggwe bikolagana nnyo gugenda mu mawuggwe ne gufuna empewo oba oxygen ne gukomawo mu mutima ne gugenda mu bitundu ebiki ebirala kakati eri abantu nga bw'atambula ne waba atambudde meters 5 atandika okuweekeera ate obawa amadaala newalinyako amadaala agala kutuula kati biriwo bibiri ekisooka omusaayi guno gugenda mu mawuggwe tegufuna mangu mpewo omusaayi ogugenda mu mawuggwe tegupikinga mangu oxygen ekyokubiri omutima nagwo gukooye
gunafuye ka exercise ako kokoze gunafuye kati nekubanga lwaki gunafuwa bingi ebigunafuya amasavu mishuwa tugenda byogerako nabyo kati oxygen ayingidde agenze musaya ayingidde mutono kyokka ate bwakomyewo mutima ne mutima nagwo munafu tegusobola kuba musayi nga bwotambula yes ekivaamu kwe kunafuwa n'owulira nga amaanyi gakuwedde oweekeera onoonya mukka omukka mubake kuba n'amawuggwe tegakola bulungi kale ekivaamu ng'okoowa naye ate bw'obeera mu mbeera ekabonero kalaga nti tuli mulamu you weak you're not exercising kati bwetugamba nti beera mulamu tetugamba kyekino kitandika okukozesa omutima n'amawuggwe tandika okubaako byokola wetugamba exercise kati nga tuzembye ekisawo mu busawo baawula ekigambo exercise ku kigambo ekinene kyebayita physical activity physical activity kitwaliramu ekintu kyonna kyokola kulusana ene act kyonna omulimu gwonna gwokola nga gwetaaga amaanyi the physical activity nowanika buwanisha emikono newoowuwa buwibwa teba physical activity of course kati exercise kitundu ku physical activity exercise kitundu ku physical activity so physical activity it's the bigger picture ene kyonna kyokola kati neje emikono gyokozesa kati nga bwenkoze bwenti physical activity bwoyoza ebintu physical activity okay bwokanda chapati physical activity bufumba emmere notabulatabulamu physical activity bwobeera ku computer yo nonyiganyiga physical activity at levels activities ezawukana from being moderate to much intensity kugamba intensity egende yeyongera kusinzira ku kikyokola kakati exercise ate yo ne baginyonyolanga physical activity gyokola ngeri planned and programmed exactly yo nteeketeeke terogamba abantu bensanga nembagamba omulimu gwe it's not your exercise simanyi oba mbeera mutuufu kyekyo kyente omulimu gwo nga tugeze okola migugu akola mu dduuka n'apima sukaali kati n'agamba nze wekola nnyo muka physical activity it's not exercise exercise physical activity oli mukola kati kasooke ntegeeza abatuwuliriza okola n'okwekozesa si byebimu olina kyokola okay olina kyokola then kati wali exercise oli mukozesa kintu naye nga kirambikiddwa kikyenkola ako kanyumidde nti planned nti okiplan nze nogamba no kati leka nyambale nga tezigenda mu exercise planned and programmed ngenda kola exercise ntuuke wali kasozi nkomewo kati ekyo no kigasa nnyo lwaki bulijjo mbagamba nti no okukolako business yo is not exercise lwaki obwongo buba tebuli init oba oli diverted naye buli wootambula ng'okitaddeko omwoyo oba kuba naatambula bwanyumya ku simu that's not exercise that's not exercise newakubadde atambula yes so ekyo nkyagadde kati kantegeeza abatulaba bano nti physical activity ennungi nnyo nti newakubadde nga teri planned sometimes especially senga si exercise kiyamba eyambako era bajjajjaffe bakolanga nnyo physical activity nnyo bwe yagendanga mu nnimiro n'alima ye tali nti kulima nti ndi mukola ddwiro ye ali mukulima nti nze ndi mu ttaka naye nekiyamba omubiri baatambulanga tebalowozeza mu kutambula bakolanga ebintu ebyenjawulo kati sayansi akizudde nti exercise ono ali programmed ayina emigaso egisoolooba ku physical activity naye ne physical activity naye wa mugaso kati tugamba nti gwatalina budde bukola exercise beera physically active kendeeza obudde bwotuula
obudde naye oba mulimu gwa office tambulako within after 1 hour fulumako mu kizimbe bwobanga ovuga motoka ng'ogipaakingeko ewala otambule oyingire mu kizimbe mwokolera bwobanga otula ku kyalaani newakwadde okusamba obanga akolekeza asitukamuko tegendako wali wa neighbor gendako ewa gundi omubiri omusayi gutambule. Onzijukiza head teacher wange wa secondary eri emanga ku Mubende Light bamuyita Kaiwa Benson. Omusajja oyo yavanga mu office emisinde kale nga ffe twali bato so nga twebuunya head teacher aba akola ki ng'ava mu office muyizo gamba bamuyise misinde ng'avayo emisinde n'agenda mu bimuli ayagala nnyo ng'abiwunyamu buwunya n'abiwunyamu eddakika nga 5 ogenda olaba nga tokyamulaba nga azzeeyo mu office naye nkugamba kyamuyamba nga kati bwekitegeera era ku ekyo ne bwoba ng'otambulira ku boda olinya boda bw'oba omanya nti boda ogenda woviramu ng'olengera givireko wano otambulewoko awo kotambuddewo kakola kalina kikwongerako newakuba tewenkana oli akoze exercise kubanga toliye eri eri plant naye kiyamba omusayi guno okutambula kiyamba egimu ku migaso gya exercise tugifuna egimu ku egyo abalala wakayuza ku bintu tobirekera mukoziika naye kigenda kuyamba gino emikono kwata kino negiza wano tebizitowa naye okubanga gimuvinga simula buli okusimula bwoti oli mukozesa nyingo zino emotoka yo gyoze ogitwala kuwashingbe kirungi ogikola ebiri geno maybe that is like nga wokola geno cleaning bagizugire biki naye kati buno butonotono okwata amazzi gosimula waggulu emikono gikole awaka lima ku muddo oguli awo nti bino ebisigadde osobola okuleeta asaawa naye baako nekyokola kijja kuyamba physical active era physical activity eyamba nnyo nti sometimes bwobanga oli physical active oyinza obutabala how much you've exercised but it helps a lot cause waliwo abantu nga alowooza nti exercise ono abayibawo abantu bakimanye nti exercise is good naye tebamukoze lwaki balowooza nti waliwo essaawa ze bajja otandika. But if you can't get down from a border, n'otambulako okuva wano paka ne wali, then exercise tojja bikola. Kubate birimu programming. Physical activity ekuleetera oku-exercise. Yeddaala erisooka. First be active, be physically active. Tokiriza kutuula ssaawa 8 zonna mu ntebe. No, olaba kazannyo. Olaba kazannyo. Nobeera waka n'olaba the whole day. Bw'oyagala okulaba TV waakiri girabe ng'oyimiridde. Era kati abazungu nabo batakyusa ne wano mu Uganda tubirabye kati office chairs, office tables bakoze standing tables. Ezo nazo it's electric. Olinyako bulinya wano wansi emeza nesituka nebange kati nawe n'oyimirira n'okola ng'oyimiridde for like 2 hours bw'okoba oyimirira ng'onyiga akapeesa ng'ekika ng'otuula ng'era okola okutuula ng'onyiga so ekukkiriza okukola ng'oyimiridde ate ng'otudde bazitunda kubanga abazungu nabo bakirabye babonyebonye n'endwadde eziva mu kutuula ennyo tugenda zogerako nazo ezo endwadde kakati Atude ku physical activity kwa tugambye physical activity osobola okugikola mu bulamu obwa bulijjo ng'okola emirimu gy'enjawulo osobola okusimula waka osobola okukoza emmotoka osobola okutambuza ebigere osobola anything ekintu kyonna kyonna ekyetaagamu ku maanyi situla ku kino ekintu tugendako wano kati tudda ku exercise bweba planned and programmed kunoonyeza kulaga gasanyo exercise ina emigaso amawulire amalungi gali nti emigaso giweegiri naye amawulire amabi gali nti ebirungi ebiva mu exercise biwangaala essaawa 18. That is even not a day. Not even a day. Wow. Katubeera nga onogamba nze nga nakola exercise mu buvubuka
fenga twatambula fenga twakuba omupiira byakoma luli byakuyamba koma bizo kuyamba nebikuwangazamuko naye immediate tewesigama kubiri zikoma within 18 hours tugenda kwogera ku effects ezimu noza kiringa kulya mmere singa tulya emmere netugamba luli nalya namala okulya kati ndyawo nkola bukozi emmere gyolidde ekugasa mu kiseera ekyo era endala eddamu nekuluma neddagala nga bwerikola nti lituuka mu mubiri neliggwamu kakati ebimu ku birungi ebiva mu exercise eri programmed and planned ekimu ku byo otandike n'obwongo exercise buli wokola dwiro ng'eri planned nga nteeketeeke bwe tugamba nga nteeketeeke tugamba okisazeewo n'ogamba buli ku makya saawa 12 bweru 12 nja kukola eddakiika 3 nga nkola exercise then n'ogamba nti mu wiiki nja kukolamu emirundi 4 kati noba nga kiteeketeeke then nebyokola nabyo nga bimanyikiddwa nja kubuuka muguwa nja kudduka nja genda mu jimu nja kutambula nga naye nga kiri programmed ate kubeera ku 3ABN mu program ya fitness ahanti nja kubeera nga ku TV nkole nga bwendaba kakati ate program kirimu n'okweyongeranga tobeeraawo n'ogamba nze natandikira ku dakiika 10 era nze ezo zenkola obuuka emiguwa 5 buli kaseera obuuka 5 buli kaseera obuuka 5 obeera nga atudde okona obukonye bweba mmere wesipa press up ngobadde okuba 2 tukusuubira nti wayitawo omwezi okuse ku 4 okuse ku 5 kati oweza 10 oweza ogenda olinnya kibayita exercise so erimu plan nga bwe twogedde erimu okumanya biki byokola na lwaki obikola ati tukogeddeako exercise eba n'ekigendererwa nti nkola ya kusala weight kukendeeza mugejjo nti nkola ya kuzimba nyama kuba ezo zonna za njawulo ezimba ennyama ate nesala weight byanjawulo nti kati ate gyenkola ya mutima kubanga guguma n'amawuggwe kati nkola y'amawuggwe kati gyenkola exercise nkola ya magumba gyenkola kati exercise nkola yakuba fit kuba flexible nga nsobola okuweta wonna wengira nkikwata wano ndi flexible nayo yanjawulo then nayo kuba strong nayo ndala niwabona exercise abasawo ze batuwa nga ziri recommended according to your nagamba kati obwongo ngukuluma genda okole bwot kiyakutuyana naye erina weetagetinga vigorous naye erina ekitundu kyetagetinga nti bwe kinaakolebwako omugongo nga guwona nti amavivi gannuma nti kola eno bweti kino kati kyebayita exercise eri planned erina ekigendererwa ate nga eyeyongera kakati twatogera ku mikisa gya exercise efaanana bwetu first with the brain abantu abakola ddwiro abakozesa emibiri gwabwe kizuuliddwa nga n'engeri gye beebakamu quality of sleep otulo bafuna otulo kyekyo nno eri ku sanitarium abalwadde bajja n'akugamba emusawo wakangambadde seebaka kaddagala kike wampadde akootulo naye nga just namugambye ku makya tambula olweggulo tambula nga kawungedde kati omubiri guno ne gukoowa nti when you break down to sleep you have to have quality sleep. Very obvious. Ekyo kinyonedde bulungi kati ekyo kivuddeko ekyokubiri ku bwongo again obwongo katonda yatutonda n'ekirungo tuzita endorphins zezituwa mood abalala bazita natural pain killers bano balaba abanoonya enjaga bawulira emirembe singa baba n'endorphins ezimala mu musaayi gwabwe baba ne mood bulungi bazidepletinga ne bagenda ku njaga kati buli wokola exercise obwongo buproducing ebirungo ebyo endorphins nezeyongera mu mubiri nezikurelaxinga nezitambula mu musaayi omubiri gwonna ne guba healthy
basically nekikuwane abalala bakita positive energy amaanyi amajja okonedde ddala ku nsonga kati omuntu ata exercising abeera n'ebizibu social abeera irritable anyiga mangu alina kasunguyira avaako mangu lwaki omubiri guno already guli intention guli stress guli kubunkenke waliwo ebitatambula bulungi kati bw'omwongerako akazitaako ne bw'oba mukyala we nga yasipakinze dda obufumbo tebufudde akuleetinga moodu nebanga eryoke lw'ogikolera ogenda ogivaako nga zendofin zirinnya waggulu nga zitambula mu mubiri actually osobola n'otuuka ekiseera neweewuunya enziramu gye wazzeemu ekintu n'ogamba naye ekyo kyabadde kinyiiza bulungi nnyo how come saabadde reactinze bubi naye ng'omubiri guguli so free to welcome anything kikulu nnyo ekyo kati ekirala nga tuvudde ku bwongo gwe tudda ku skin yaffe eno exercise atuyamba okubikula powers kuno ku mubiri tulinako obutuli naye buno obutuli oluusi buba bwebise kati buzibikira oluusi masavu oluusi ebintu ebyenjawulo naye kati olwokola exercise olwokuba omubiri gufuna ebbugumu buli wokola ddwiro omubiri gufuna ebbugumu kati ebbugumu emu ku ngeri omubiri gye gukendeza ebbugumu kugula njagala tutandikira awo nsaba tuwumulemu kati nnyo tukomawo Yes, nenkukulisaayo nnyo mu kuwummula okwo nga tetumaze wadde eddakiika tugenda tandikira we twakomye ku skin, how exercise relates with skin. Kati tugamba nti bw'okola ddwiro ebbugumu lyeyongera kati omubiri okufulumya ebbugumu omubiri guleeta omusaayi mungi mu misuwa egiri ku lususu kati omusaayi ogwo ne guzibukula obutuli kati mu kufulumya ebbugumu eryo kwe kutuyana tuyita okutuyana omubiri guba gufulumya bbugumu kati mu kufulumya ebbugumu obutuli buno buzibukuka so opening up kitegeeza waliwo okugolola okugolola tu skin eno obukyafu bubadde bugirimu ne buvaayo ne bufuluma 3 n'obukyafu bubadde musaayi nabwo obumu bufuluma obutambulira amazzi bufuluma kakati ekirala skin eno nayo olwokuba obukyafu bugijibwako esobola okudda obujja kati bantu balwana na aging na biki ebyo kati ali kikiyamba olwokubanga skin nayo eyedda obujja olwo bwonna agenda mukasana n'ofuna vitamin D eba ejja kukola bulungi kuba nzibukufu ezebujja skin edda bujja efunye omusaayi kuba olwokola omusaayi gujja kujjayo kati buli ofuna omusaayi omungi ku kungulu kiyamba naye befunye ebijja ebiriisa yes skin ogikozeeko kati ebintu ng'embalabe ezimu okendezezaako ku mbalabe ozibukudde obugundi obwo ne skin yo gyongedde obulamu kakati nga tuvudde ku skin ate njagala kubuuza naye kale nga tuvudde ku skin eno katugendagenda ku tuddayo tuzeeyo ku musaayi kati omusaayi guno nagwo twayogedde ku skin okuyamba omutima twagedde okuyamba omutima neyamba olususu yes netwogera ku bwongo talked about the brain endorphins nga ziri produced n'otulo ne skin katuli ku musaayi tuzeeyo ku musaayi twayogedde nti gwe omusaayi bwe gutambula tukendeza emikisa gy'okwekwata bwe gutatambula emikisa gy'okwekwata gyeyongera so clots kitegeeza ki the more you exercise nga tolina clot okendeeza emikisa gy'okufuna clot kuba omusaayi gutambula
ndaba nga waliwo munafu atulaba ng'ayinza okuba ne relative ng'alina clot kati yandyagadde okumanya abalina clots tebe-exercisinga oba kakati abalina clot ekisooka eyirudda wa kati bwebanga yenkanaki ekirala eri mu kujjanjabibwa kubanga bwebanga eringa mu magulu oba olina okugulu kuno okuwummuza waliwo byosobola okukozesa gamba nga aliyo stocks ezimu anti-DVT stockings nekwata clot awo wamu nga bw'oli ku ddagala ligimementule so bwemementuka neggwa mu musaayi ng'oddayo ng'okola ddwiro yo bwebeera mawugwe eri mu kitundu ki yenkana ki so bwebanga ntono bakukkiriza okutambula n'okukola breathing exercises kubanga ate bw'otazikola nazo genda zogerako bw'otazikola ate ebitundu by'amawugwe ebimu ebibadde bigendamu omusaayi ogwo bisobola okukolapsinga ekitundu nekikolapusinga kati ate bweba nnene ngeri mawugwe era bamugamba togira kubanga ate esobola okugenda nezibikira omunene kati ate awo buzibu kati awo owummula ne bakuwa eddagala ekirungi eddagala bwe erijjamu clot ne bakuwa eddagala ne lisaabulula clot eyo omusaayi ne gutereera bulungi n'oddayo n'okola exercise muzeeyi wange nga jabu ziwedde za covid ng'afuna clot omusawo ng'amugamba omanyi olina essaawa 4 ku nsi nakubira essimu mangu nnyo ng'atidde simanyi kutya kuli kati omusawo omukulu we owa rifarwe yali amukolako so ng'amugamba you know what this clot is so big so yali agambye at bed rest it can take 4 hours at least to reach the heart neguzibikira nobanga okoma sankubira ndi eno mu Kampala nakkirira emisinde mukama namukwatirira bambi ssaawa 6 nga ndi muvende akinyumya bino obujjanjabi bwe buli era natuuka went natandikirawo eddagala atandika eddagala ku makya bamusanga atemya ne bamugamba abewuunya eddagala lye bali bamutaddeko nga lya bbeeyi nnene naye ng'ate n'assurance bamuwadde tewali so nanywa eddagala kati ne musiibuza oba kale ne bamusiibula bwasiibulwa n'akontinuwenga naye nga baali bamuprescribing eddagala empisa eyo ey'okugula oba yakakadde something like that yes bingi naye okusinziira ku clot y'omusawo kyekyo kye yali aprescribing so later yaddayo n'amulabako n'agamba naye gwe how did you survive you get so tulaba beera mulamu program tekuleka nga bw'oli ekuwa n'essuubi okitegeera simanyi busawo ki bw'okola eyo side naye n'obulamu buli eri Zoe. Yes. Never tell a client nti olina essaawa bwezi. Katonda yalina obulamu. Yes. Kuba ne bw'aba zirina kati ya assurance omuwa assurance mbuki tugende mu maaso ne clot. Thank you for that. Kati tugambye nti bw'okola ddwiro nga tolina clot kikuyamba okwewala okuzifuna. Yeah. Naye bwe tukola ddwiro eno omusaayi guno gutambula nnyo ne gugenda mu binywa mu binywa mu muscles kuba ziba ziri mukola bw'oba odduka bw'oba otambula gugenda kitegeeza omusaayi gusigala ku bitundu ebirala gukendeera guba mutini nga mwe muli n'omutima nagwo gusigaza mutono kuba gukuba bukubi kona akajja gukakasuka kati wano tulina okwegendereza nga tukola exercise balance webale kukireeta one ekisooka bw'obanga okola exercise eri programmed nga wagitesitese nti ngenda kudduka misinde ngenda kubuuka ngenda kola kino tolina kola exercise eno kusukka kye bayita maximum heart rate omutima gulina enkuba buli muntu alina max alina entikko y'enkuba y'omutima
okusinziira ku myaka okusoka ku myaka otegeera otya entikko y'omutima gwo okwata 220 220 n'ojjako emyaka gyo. Okay, tugeze abakyala tebatera kwogera myaka. Kale omukyala wa myaka 2. Okay. Ampadde emirungi myaka 2. So we tujjako ku 220 wojjako 2 sigaza 200. Kati bw'akola exercise talina kusukka 2. 2 what? Heart rate enkuba y'omutima Per second? Per minute? The beats per second tezirina kusukka 200. Mulabi waffe njagala kufune bulungi. That's per second or per minute? So tulina heartbeat yaffe. Yes. Which can be measured per minute. At least, yes. So 72 beats per minute. Ye optimum. To 80 maybe? Yeah, the range is from 60 to 80 to 90 actually. Okay. 60 to 90 the range, but the optimum is 72. 72. Kati nga bw'obanga weebase esobola okukapaka mu 60. That is okay. Bw'obanga odduse ejja kwambuka ne mu 10, 20, 30 naye terina kusukka 2 ng'olina emyaka 2. Kuba bw'esukka awo omutima tegugenda kufuna musaayi gwo gwennyini gino emisubi egyetolodde omutima tegenda kufuna kati olwokuba tegufuna musaayi guwanike. Yensonga kyolaba abaana ababeera ku sports day n'adduka n'agwawa n'afeiti kati omutima omukka guweddewo, omukka gwennyini talina naye n'oluusi n'omutima nagwo gusobola okuba tegufuye era abamu n'okufa bafa. Eri ababeera mu jimu, eri abafiiridde mu jimu, eri abafiiridde mu bisaawe, eri abafiiridde mu zi treadmill, eri abafiiridde kudduka beyond your maximum heart rate. Kati ensonga lwaki Katonda atusaasidde technology yeeyongedde, kati abantu abakola exercise balina smart watches. Yes, naye kati mbadde njagala omuwuliriza n'atulaba atalina smart watch ate nga atali nnyo calculative tugeze yes tugenda kumujjako ategeera atya tugenda kumujjako oyo atalina smart watch naye wa smart watch gwe jambale omanyi kola exercise ng'ogikola otya ng'ogina kakati nze ndi eno mukyalo waffe mubende yes sirina smart watch naye nkola exercise nziruka nkola biki ebyo kakati kubanga kyenneewala okusiga okutya nyinza oyitawo ate simanyi bendikaabo kati nga tolina kyuma kisobola pima heart rate yo nakyo ng'okola exercise naddala eri vigorious bw'oba okola exercise enyangu nga ey'okutambula teweetaaga na kubipima ninjolako abo abadduka ababuukabuuka n'odduka n'okomawo kati bintu bibiri ekisooka bw'obanga okola exercise nga ya mifumbi kola kaseera katono mifumbi that is rigorous vigorous exercise oba high intensity exercise odduka bw'obuuka boddeeno abakola omupiira n'odduka n'oddeeno komawo kolanga kaseera katono duration yefunde nti duration efunda nze atambula mba wa 30 minutes gwoba ate wa 10 weebale so funza duration owe omutima omukisa okuddamu okufuna omusaayi mu kuwumulamu okuba owumuddemu so webanga exercise y'amaanyi nnyo gikole mu kaseera katono bwebanga exercise si y'amaanyi gikole mu budde buwanvu. So kyetugamba mbu high intensity tosooka 30 minutes. Low intensity you can even do an hour. Osobola okukola essaawa namba oli mu kutambula. Tambula essaawa yo. Naye gwadduka olaba n'abadduka marathon tebadduka ku misinde gya waggulu tebadduka 10. By the way batandika mpola. Badduka mpola. Era abadduka egy'ekikumi ka distance balina katono ne bakutuke 10 ng'atuusa wali ng'avuddeko 10 kati kyetugamba naawe ng'oli mu kyalo eyo tudduka egy'ebyalo ng'oli ku misinde wakitambula obadduka mpola just jog ati ate ab'omu bibuga vigorous bakolera nnyo kubanga they don't have the time tebalina budde yes era kyenkola mbukayo mangu nnyo kaweewaawo nga kakyaliwo fresh air
nembuka y'emiguwa gyange nenziruka mwawo gali ku treadmill mu kaseera katini nnyo nga nkimaze. Kati short time okendeza buli so onatuwa excuse ki eyokuba nti nno tokoze wakirikola akali quick nga naye kali short. Kati omutima ogwamu omukisa n'amawugo gawamu omukisa okwegula. Kakati nga tuba ku musaayi kakyogereko ne kino nti kati ndi ku misuwa actually nvudde ku musaayi ndi ku misuwa. Emisuwa omusaayi guyita emisuwa gino bagikolanga nga gisobola okunanuka okugaziwa n'okufunda okusinzira ku mbeera gugaziwa ne gufunda embeera nyingi ezigwetera okugaziwa n'okufunda. Kakati bwe gutuulamu amasavu munda muno musuwa omusuwa bwe gutuulamu amasavu amasavu gakendeeza lastika eyo nga tena bagenda ku lumen lastika sokene lastika ekendeera guba tegukyasobola kugaziwa nnyo na kufunda nnyo kyekiddaku gutandika okukaluba ebirala gizimba n'okuzimba varicose veins naye abalala gino egiri munda mubiri okwata osobola giraba ddala emisuwa eminene egiri munda mubiri osobola giraba guba tegukyasobola kugaziwa lastika eggwamu kati lastika bweggwamu kirina obulabe ku pressure oba entunnunsi enkuba entunnunsi obulwadde bw'entunnunsi pressure. Olwokuba okugaziwa kuno okw'emisuwa kuyamba nti omusaayi bwe gujja nga mungi omusuwa guno gugaziwa kati pressure ne gugicontaininga ne guyita bulungi. Naye amasavu gano galemesa omusuwa guno okugaziwa kati omusuwa ne gusigala nga mutono kyokka ate amasavu tegakuba kulemeza kugaziwa kati tulume nkyetugendako ne gakendeeza n'ekituli kati ne kaba kafunda kati akatuli kaba kafunda kitegeeza omusaayi okuyitawo gulwana nnyo gufosinga ate gye gugenze ne gweyongeza speed kati gufoose kati mu kufoosinga okwo ekivaamu bwe bulwadde bw'entunnunsi pressure. Naye bw'okola exercise mukama yeebazibwe akola reverse kikyakola amasavu gano agali mu musuwa agakozesa ne gavaawo ozibukudde omusuwa so exercise azibukula emisuwa kati omusuwa eguzibuka guba gulina lastika yagwo. Ekyokubiri ne lumen oba ekituli kyeyongedde okugaziwa kiri nomo kati awo wali ate n'okuleeguuka n'okuleeguuka nakyo kirala kati awo omusaayi ne guba nga gufulenga buki bulungi era abantu bakola exercise nabo balina obulwadde bwa pressure n'agikola bulungi pressure yesobola okutandika okudda reversing kale gwalina pressure kola exercise naye tokola ate okusukka heart rate gye twayizeeko kola moderate and low intensity for a longer time tambula ddukamu naye si kudduka okw'ebifumbi naye okw'empolampola jogging like jogging you can skip a rope but not so quick as well. Actually omubiri gu communicating wuliriza omubiri gwo that's a key thing mu byobulamu wuliriza oyakubeera mulamu wuliriza omubiri kakati nga tuvudde ku masavu gano agali mu shuga ogagira mu mubiri gwaffe mulimu amasavu ga bika bisatu tulina ge bayita LDLs actually VLDL ne LDL ne HDL ne cholesterol gyali kakati gano genjogedde agasooka abiri VLDL ne LDL masavu mabi era gegasinga otuula mu misuwa gino gegatula mu lubuto gegatula mikono negabeera mu mikono gega mabi era ago gegazibikira emisuwa ne cholesterol naye ate ago gakonvatinga musawo kati ago gakonvatinga with the time naye ekyama kyago kuba na HDL byamasavu amalungi kati amasavu gano ge bayita HDL go galinga
galinga moto galinga breakdown moto bata breakdown ojimanyi eshika kati go bigakoma kuba amanji musayi gasika gana amabi negagajja mishuwa negagende ekibumba nekigakuba go gasika okunoonyereza kulaga nti gyoko mukola exercise HDL yeeyongera kuba omubiri gwe gugikola bulijjo mukola exercise HDL yeeyongera eyambako okugogola negogola yekuba obulamu obulungi naye bwesikola exercise naye bwotakola exercise kati gana amabi gegeeyongera nofuna omugejjo naye ate esezo kyokka nozibikira emisuwa obulwadde bw'entunuusi ne bujja naye obw'entunuusi bwe bujja buyina muganda waabwo bulwogera ku masavu noyogera ku ntunuusi waliwo bwa sukaali lwaki bikwatagana nnyo musawo omulabi waffe ayinza okubanga ayagala okimanyi akakwate kebiina kali ku masavu savu lino erya LDL ne VLDL kati esavu eryo kyerikola twalabe engeri gyeriyitamu pressure lizibikira omusuwa lituula munda musuwa nelikendeeza obugazi bw'omusuwa ate neliremesa n'omusuwa okugaziwa n'okufunda kati ate ku sukaali omubiri katonda yaguteekamu busensa nga bwokwata essimu yo n'onyiga nekusensinga nti okutte n'enyiga biwonyize n'omubiri gulina busensa buno buyina ebika bibyo kati ku sukaali ne sukaali alina busensa busensinga obungi bwa sukaali ali mu musaayi bw'abeera nga sukaali mungi ne bugamba akalulwe bakayita kawago kataago what is it in English pancreas Katago. My God. Akalure is the gallbladder. Are you sure? Okay. Yeah, the gallbladder ke kalure, so akatago. Yes. Akatago. That tongue-like thing, akatago. Kati nikafulumia insulin. The spleen. No, the pancreas. No, okay. It is katago. The pancreas. Is katago. Yes. Okay. Kati pancreas nefulumya akatago nekafulumya insulin ekirungo ekyo insulin nekijja gwe kijja era mulimu busensa obulaba nti insulin yazze kati wajja sukali nakendeera mu musaayi kati senga busensa obukebera nti sukali alinnye tebukola era senga busensa obukebera nti insulin yazze tebukola sukali ajja kulinnya nga teri amulaba so mbiri kubanga muzibe that's why twina type 1 ne type 2 kati amasavu gano gazibikira busensa buno esimu eno bwogibikako ekitabo ekirala n'okwata ku kitabo teyinza kusensinga kati amasavu gano gabikawo insulin najja naye nga tebamulaba nti kati nabeera mu musaayi naye nga takoze kati bwe bulwadde bwa sukaali type 2 insulin ye waali naye omubiri tegumulaba kati exercise kyakola kyekiriwa kwe kwokya amasavu gano agabisse omubiri neguzibuka negutandika omulaba insulin negumulaba negukendeza sukaali natambuza glucose okuva musaayi namuwa cells exactly nagenda natandika okukola kati exercise agenda kuyamba okwokya amasavu ago kitegeeza gwe alina obulwadde bwa sukaali bw'okola exercise ogenda eddoozi ejja kendeera by the way these are disorders it's not a disease so ndwadde nga pressure ne sukaali sindwadde mu Luganda tetulina disorder tetubyawula nnyo naye mu Luzungu tulina disorders ne diseases so you can reverse those things kisoboka ndowooza owulidde omusawo watugambye obulungi just kwokya amasavu insulin oba ebisumuzi ebiggula cells z'obutafaali ne butwala sukaali omungi ali mu musaayi bugaba naddayo mu butafaali n'akola kati n'ogamba ate musawo Barbara like alina magic gwakozesa tewali magic
kola exercise yo kyamasavu glukosa kendere era bali abasajja abatambulanga ngendo tebabirwalanga kati fa abatumenyo fa babirwala efa babirwala kuba tetukoyeseza amasavu ago kati nga tubudde nakyagadde nnyo wewagambye it's a smoking of today and even getting worse getting even worse kati nga tuvudde ku so twogedde ku bulayi bwa pressure ne sukali netugamba nti bwekola dwiro amasavu gakendeera process ne reversing over time kakati tugenda ku bitundu ebirala exercise byagasa amawugwe lungs bwokola exercise kyongera ku omanyi buli bwetusabula osuka omukka eri omukka gwoyingiza ne gubulira eyo mu bisenge by'amawuggwe ne gubulira mu bisenge by'amawuggwe nga tegukola era tuguyita dead air oba dead space ne gubeera eyo nga tegukola naye buli wokola exercise energy exercise increasing okussa kati okussa okwo oba okuba omukka ogubadde nga gwebase guvaayo kati omupya ne gukola gutya ne guyingira naye ekyokubiri eriyo ne exercise nga z'amawuggwe nga go osobola ogikola buli ku makyanga ozokuse doing a deep breath n'osika omukka n'owulira nga amawuggwe gonna gakoze gatya gajjudde obudde bwa wano tebufaanagana ne buli kibuweddeko omulabe buli kugwako kyakaterekeka so katusembyeo ka breathing exercise so you need to start doing deep breathing buli lunaku at least you take in a deep breath you hold it for like 5 seconds and then you breathe out bambi abamu tebamanyi how to deep breathe my dear watulaba totwala munda eri lubuto ate ngo deep breathing olubuto luyina kuwaganga yes so you pull mawuggwe getusubira okwambuka waggulu cause diaphragm eno erina okunyiga then olubuto lufuluma then kati no holding nokwatirayo for like 5 seconds no breathing out better through the mouth you can kigenda kuyamba amawuggwe gano n'okugyamu ebitudde munda eyo amazzi n'ebisigadde tetulina we tweyanza naye obudde buganye twandyeyongeddeyo omulabi waffe omulungi tukwebaza kubanga otulabye naye kisinga obukulu kukola exercise era tukwebaza kubanga otusaasidde n'obimenyamenya kyotegedde ekitono tandika n'ekyo tunaddamu ku programu eddako tugenda wonzika n'essaala tuyombeeke tusabe kama tusaba nga tukwegayirira otukozesa ebyo bye tuyize tetumanyi butya etusobola kikolamu naye gwe abulirira emibiri gyaffe bulirira buli kinoomu abatulaba batuweera omukisa abalwadde mukama nsoba obawe essuubi basobole okumanya nti no basobolera ddala okuwona endwadde ezibaluma mukama paka we tuliddamu tukuume okwita munye eddungi erya mukama waffe yesu amen mukama abatuweera omukisa tujja kuddamu bale mwebale nyabo